Ekyenjawulo ekindiko ndi mugagga atalina fayiro mu malwaliro ga Uganda wadde amalwaliro g'ebweru ate n'agenda yodde. Naye wano tewali anzijanjaba. Nyere nalwala luli mu COVID mwebale mwansabira Esaala. Nze Esaala lye Dagala Lyange. Ololo kamu bulamu bange lwe bali bagenda okusooka okunzija mu maka bantwale mu ddwaliro. Nze sibeera mu malwaliro, mbeera ku kituuti. Nono le bali bantwala makula n'asimba nakakongo n'agatavaawo. Tavaawo oxygen levels nga ziri mu 82. Kitiisa n'okutiisa kubanga bakuteeka ku oxygen. Oyina ogenda ku oxygen ngo oli mu 92, below 90. Obalibwa kumpi nga yafa nga ziri mu 80 something. Makula n'agamba tava wano n'agamba omusawo ngenda muwa beetroot, ngenda muwa hibiscus, ngenda muwa manyabiki. Byonna makula yabitabula n'abimpa saava wakeera saakubwa mpiso n'eki. COVID n'agenda. Bwe mbanga alina omusawo mu Uganda mpozi makula. Wira mukama engalo ez'amaanyi obanga obitegedde.